nga tutandikidde wano mu weekend mu weekend kyebakoze David Lutalo bamugiddeyo emizinga egiri e Iran abaana nga bomanyi David Lutalo waliwo ndowooza wiiki eyise yayita abawagizi be n'abategeeza nti ngenda kubaako ne TikTok live awo mbabuulire ku ndongo bweyimiridde ayinawo n'ennyimba ezitambulira ddala ng'omuyimbi bw'alina okuba ate ng'akitambuza kati omwo mwennyini mwe bajje ensonga gye yakoonako David Lutalo yajja n'asoma ennamba y'essimu ku TikTok ne beebuuza nti David Lutalo asoma atya ennamba y'essimu omuyimbi gwe tumanyi nti akubye ebisaawe wawanawa kati mu nsonga eyo David Lutalo avuddeyo n'annyonnyola ki kyali agezaako okuba ate ng'ategeeza. Lutalo agamba nti bangi nnyo abazze nga bakozesa erinnya lye nga bafera abantu nga babba abantu kati ye kwe kuvaayo okugaba ennamba kuba waliwo omuwagizi eyamusaba ennamba ya booking kati omukulu ono bamuyita omukunja ennaku zino alina entalo nnyingi nnyo simanyi bwagenda zikola naye omukunja eyasinze okuba ate ng'alukumamu aba ne babuukira wulira kati David Lutalo ku weekend aba mu nju ye ng'ali ku live ya TikTok oba yakoowa n'akakkana ate nga wamulabye asoma n'ennamba y'essimu nti bannange mutuwe ku mirimu abaagala okubuukinga David Lutalo 0701 703590 David Lutalo bwe wagendanga okubuukinga ne bakugamba emyezi 4 mu maaso jajjula bwe guba mukolo gu schedule gwongezeeyo okumufuna kiba kitegeeza ekintu kyafa kati balinze kimu kwekwasa Museveni yamalawo endongo yes Museveni waba agimazeewo agenza ogimalawo nga mwe ba main stakeholders mukozeewo okiwulidde kati ensonga eyo David Lutalo mbadde simuwulirangako ebbanga lye mbadde muwulira ng'ayogerako ne media abadde mukaawu nnyo agamba abaana basusse bwe balina okukoma atandikidde wano okusoma ennamba akiddamu atya anti mwe nina okulonda mubazze mwe nina okulonda sigenda londa mu bbanga n'ekirala for example kati incident yaliwo awo fani akuteerawo nagamba twagala kubuukinga tukufuna tutya nosoma ennamba ya business buli musiru asobola obutakikola naye buli muntu mugezi ng'olina business okikolanga alanti osomanga ennamba yo buli mutumbaavu takikolanga naye buli alina business ogikolanga wagikola ogifunemu ku TikTok tugambe tetwalingawo TikTok twalinga ku radio na ku TVs olina okusoma n'ekirala waliwo abantu ababbira mu linnya lyange bangi nnyo waliwo gwe nali nkola naye nasaddeeyo awaayo namba ye n'alema okuwaayo kuba abantu bali bamumanyi awaayo namba ye mufo ky'okuwaayo mufo ky'obbireka n'omanya tetukyakola na muntu ono full stop so nina okwongera okusoma ennamba eyo abantu bagimanye 0701 70 3590 olinga ayagala okubuukinga David Lutalo ye namba akozesa kati kyekyo abantu bavuddeko ne beebuuza Lutalo agaba atya ennamba management ye ekola biki Lutalo kyagezaako okunnyonnyola agamba ennamba yagabye ya management wulira 07073559 ayagala okubuukinga David Lutalo ne bandi the Hayers ye namba ekozesebwa omuntu bakamala okubba wano abantu so omusi babiri si basatu nga bababba naye kweyo incident ekyasinga okunsomesa ennamba omuntu yagamba twagala okubuukinga ku live kuba tewabula baga ate nkunoonya njagala okubuukinga tukubuukinga tutya tugwe oba gwokola otya simanyi emyayo egimu gyagirooza nawaayo yange please nawaayo ya management ate daddembe lyange okuwaayo yange atandise okukaawawulira waliwo embuzi emu gye mmanyi ebatuma ndi kumpi kwatula linnya lyayo wonna we naayagali ndi kumpi kwatula linnya lyayo ebulako katini njatule bakasajja wanjogere ntya anti kati saaga kwatula kati yakugamba fitina in fact kansooke nkiri yalinge kino njagala buli muguuno ogwagala okunvuma
gunvume kozi sinamatira sinalonda sinafuna muntu n'omu agwana my comment naye kenfunayo muntu omu ng'agwana my comment ni emigunwa buli mugunwa ogunvuma sinafuna gugwana my comment kubeera specific ogamba nti gundi oyo anvumye tewali agwana my comment naye kenfunayo omu agwana comment yange gweze embuzi zimanyira Lutalo abagambye nti Katonda yamusitula tayinza kuddayo emukola mutya. Katonda yansitula sijja kuddayo eyo. Katonda yansitula eje mwagala nzireyo sijja ddayo. Ngate sibaganye kunkuba malusu mugankube. Buli asobola buli ayina ekitole kye buli ajuzza mukamwa ke dusu alimpanduli. Kweze embwa zinoonya ebintu by'otalinako nejiddira statement z'otategeeza amagezi ge matono ngani nkozesa nnyo statement enzibu z'okutegeera simanyi okoza statement ntono nebigifumba nebigijjamu ki ngera waliwo abatuma kubanga era baba bantu bamu ne batambuza the same ono kyayogera waliwo wambwa abatuma ne babiteekamu ebyobufuzi. Lutalo lwa Ndongo amazima oba ogambye nti bayimbi basatu Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleon nga bavuddeko abaddako Lutalo Kenzo twala tugende Good Life. Kitegeeza nti Lutalo bino byakuba ebisaawe byakuba wanajjuza wanawa waliwo bekiruma kati kitegeeza waliwo muyimbi munne alulimu. Lutalo akyawanda sagala kumanyira era nze munvumire ngeyo wala tonyimiriranga maaso n'onvuma ojja kulaba my true color tonvumira maaso never tried abantu abasusa akamanyiro nze tewali kye bantuma mundu omwo tewali kye bantu waliwo yazaalwa n'omukazi batimani bonna tubasangira ku kkubo n'omugamba ebizibu byo n'abikkiriza oba n'abigaana ne baba mukazi nga yakkiriza nze n'akugaana what's wrong with that oba yakkiriza ye nze naŋŋaana nze najja nina gwe nazaalwa naye oba gwe bamumba naye akamanyiro ako tetugenda mbu temuligenda tuteekako mbu stress musimanyi gundi gwe mwa stressinga n'afa gundi ne mu stressinga gundira n'abula ne mu stressinga gundi n'alwala never. Kati David Lutalo ku weekend aba munju ye ng'ali ku live ya TikTok oba yakoowa n'akakkana ate nga wamubula byasoma n'ennamba y'essimu nti bannange mutuwe ku mirimu abaagala okubukinga David Lutalo 0701 703590. David Lutalo bwe wagendanga okubookinga ne bakugamba emyezi 4 mu maaso jjajjula bwe guba mukolo guschedule gwongezeeyo okumufuna kiba kitegeeza ekintu kyafa kati balinze kimu kwekwasa Museveni yamalawo endongo. Yes, Museveni waba agimazeewo agenzo gimalawo nga mwe ba main stakeholders mukozeewo ki